atandikawo ng'ali mu buyinza bwo. Ekirese hadithi eno mu kitaabu talaq ye teeka erisoose ti anaagaba talaka alina okuba nga yawoowa. Ataawoowa ate ogaba otya talaka. Buli w'oyimirira ng'okuwoowa omukyala manya talaka yeddako. Nzikiriza okumpoowa ne Hafsa bazze ketta kula mahale gemuwadde talaka yekola ki? Kubanga okuwoowa kuwedde kati katulinde akugoyo tulabe onoogumiikiriza. Ekimu ku biraga omusajja nti musomi wa ddiini kwe kugumiikiriza omukyala amugoya. Ate buli otandika okusoma eddiini n'oginyweza mavumbavumba ebigezo Allah biteeka mu mukyala alaba obugumiikiriza bwo. Sinayo mwalimu gwe mmanyi asomesa irimu nga Allah tamugezeseza n'abakyala. Abo bawalimu basheekhe baffe batusomesa irimu Allah abagezesa nnyo 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 n'abakyala. Allah alaba obugumiikiriza, alabe handling, alaba ogenda kuyiika kyenkana ki. Ate ekyo si mulembe guno gwokka, hatta min qadiimi zaman, okuva edda nedda, okuva edda nedda. Na buli yenna agezaako okunyweza eddiini. Lwaki Allah atugezesa n'abakyala? Yasinga okuba okumpi. Kubanga banaggezesa n'omuntu ali ewala ebigezo gya biyita ate omutuukako ddi. Naye omukyala olina okuddangayo n'omulaba eka kati ateeka ebigezo alabe. Jjukira takutya. Okukasukira ekigambo ekyenkana Kampala waliwo eddakiika ate nga tolina kyogenda mumukola. Onoomuyisaamu oli niba abeeno balonda bulungi tegatera kulwayo. Bano abeeno balonda bulungi tegalwayo, balonda bulungi nnyo. Buli otubeera wano oluusi gagirawe gati naye sekendi 3 tuli ffenna. Sa Allah tabaraka wa taala atuwa abakyala batagenda tuleeta nvi nga tezinnatuuka, n'enkanyanya mu face naye nga tezina etime bali tennaba. Abantu balina envi mu mutwe naye stress. Usagana ekitonde kye bayita omukyala gwe. Omukyala Allahu akbar walillahi alhamd. Kila 45 naye ngozi azitwa 10. Si kitonde kyakusaaga kasiita kakutanda n'ojjamu engoye n'akulabako bw'ati toliddayo kuba n'amakulu gy'ali genda otiisetiise bali. Okangakangani olidde. Waliwo ajja ati omukyala omu nali njala kumuwoowa nobega naye yali antya nnyo nnyo nnyo. Naye bwe namugaba ebyomuwoowa ne bitatambula bulungi. Kati nga baddamu okunkubira essimu anjerega paka namubuuza namubuuza lumu nti naye tuli wali ompa ku katiibwa kati nga tokyampa nanga nti wanninyisa eddaala kati temukyali kitiibwa wadde naaku gwe kennyini gwe wannyisa eddaala kati tewali ninnyisa kati sirina na katiibwa naaku kenyinza kukulabamu bigumire bugumizi. Nimugamba nti akati nkitegedde esimu buli wenejjanga nga mmanya oba nakola nsobye okulinyisa eddaala. Sa Allah tusaasire. Naye waliyo abalimu ku ddiini, waliyo abategeera n'amanyi omwami ng'alina yeetaaga obufumbo bwe bubeerewo. Waliyo abakyala ayagala obufumbo bwe bubeerewo nga butiira okuba nti muyinza omuyiikako nga bwetaaga era nga baba bamukuza ebiseera ebisinga. Bana empisa teziri mu kumalayo madiguli. Empisa teziri mu kumalayo madiguli oba ku masomero. Allah yakola kye bayita empisa. Ow'eddiguli 3 ayinza okugwa empisa ate alina diguli n'emu n'aba nga alina empisa. Empisa ebiseera ebisinga ziriika gye wakulira.
era omuganda yakifunze naga nti charity begins at home. Omuganda kiyaga nti baamukuza amakulu, baamukuza n'empisa. Ku ssomero tewaliyo nnyo mpisa zetujjayo waka, ziri nnyo waka. Bw'ofuna omukyala oba n'ofuna omwami ng'ewaka baaliwo okwegendereza nga bamukuza, oyebazanga Allah tabaraka wa taala. Omulaba enkwata y'ebintu, enjogera, enziramu, naddala nga mufunye obutakkaanya. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Tugenda mbibuuzo. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, in case it's a woman that needs a separation between couples, does she sit idda? If yes, then how long is? Omukyala baba ayagala kwawukana nebba, alina kawindo mwayita, bakayita khulu. Era omuwandiisi wa Bulugh Maram Ibn Hajar al-Asqalani yali musajja mu Misiri awo mu Egypt, yali atuka ku kitaabu talaq, ate yasooka kuwandika windo ya mukyala, kubanga khulu kwe kweyambula ye windo omukyala mwayita ng'akooye omwami, ate talaq ye windo omwami mwayita ng'akooye omukyala. Buli omu Allah yamuwa. Era osanga abakyala, omusajja yantamadda njagala mpe talaka aganye, takimanyi nti naye alina kawindo mwayita ate gyekali. N'omusanga yaddukayo dda mu bufumbo, ali wa nnyina atudde, naye alinda talaka eve wani ew'omwami. Naawe olinayo agwosobola okuyitira ne weeta n'omweyambulula ne weeyongerayo ne life. Gy'okuma okutula n'osoma eddiini, gy'okuma okusanga buwindoozi bungi obukuta. Atamanyi ye abamanyikamu kokka talaka, namusaba talaka yagaana, kati nangani ndi wano ngenda myaka 5 ntudde butuuzi wano. Waliyo kawindo. Ekituufu tuba mu bufumbo nga tuli mu babiri, ng'omu anyigirizibwa naye ng'omulala alaba kiryoke. Obufumbo bungi ng'abantu babiri babulimu, naye ng'omu ali mu kunyigirizibwa, ali kubugumiikiriza, naye ng'ono alabye alyoke buli kimu kitambula bulungi. Kati ono anyigirizibwa, obusiraamu bumugamba nti oba omukyala biganye mute, oba omwami biganye mweyambulule. Naye omukyala eyeyambulula alina idda ya mwezi gumu. Mu hadithi gye twasoma nga tugulawo kitaabu talaq eya Jamila binti Abdullah ibn Ubay ibn Salul, omwana omuwala eyali azaalibwa Saabannanfuusi, yeyambulula bba Thabit ibn Qais. Nabbi n'amugamba nti oba oyambuludde, yasooka okweyambulula mu umma muno Jamila. Nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam ayina haid, ayina idda ya mwezi gumu. Idda ye piriyodi omukyala gy'atuula ng'ava mu bufumbo. Omukyala tava mu bufumbo n'agenda nti mu wiiki emu nti ate kati bamuwoya ali wali, nedda. Buli waba afuluma obufumbo waliwo ebbanga ly'amala nga tannakukkirizibwa kuba na mwami mulala. Allah waffe tabaraka wa taala nannyini sayansi, ffe gwe tuyizanyirako. Ngenda bawo ekifaananyi. Bw'okwata ekimera kye bayita fene, fene aleekaana. Tebateeka fene mu mmotoka so gibeeramu. Bamala mujjamu n'olyoka ofuna emirembe. Olabanga okusaaga aleekaanira mu mmotoka omwo emirembe ne gikuggwaako. Kaakati singa bateeka fene mu rumu n'alwamu, bw'omugjamu ekiseera kitwala nga mukyalimu akawoowo kaaki ka fene. Ye mukyala abadde alina obufumbo bw'alimu, olw'okuba nti asinkana munne amulekamu obuufu. Allah yayagala omukyala ono alindemu ogenda ewalala, si kulwa ng'azaala omwana afaanana gye yava, kubanga aba akyalimu obuufu bw'oli omwami olw'enziriŋŋana gye baddiŋŋana okusinkana. Era abambi abakyala abamu
obufumbo bayomba tyalabika yaddayo kwewa haji eri gye yali yava daba omwana afaanana eri gye yava kumbe teyaddayo ono eyamupapira kati obufu obugwamu na periods ze ez'omwezi nga zozaamu ziti obufu obwo bweri gyadazanyira naye okupakuka okubeera kuona omupya gwe musajja tiyakuta nti tugende gye bazaalira omwana afaanana eri gye yakola ki yava obuufu tebumala gagwamu bugwamu na piriyodi ze ez'omwezi mpola mpola then n'otwala omuntu wo ne mutandika buli kimu nga kipya olaba ba radio presenters nam kimu ku bintu by'omutawana kwe kukyusa radio station kubanga oba oli nze ndi radio presenter by professional bw'oba presentinga bwoti waliwo ebintu bye bawakwata frequency moto radio pal fm 107.9 ekula ly'omuntu wa bulijjo ebyo biba kuli bwe bamutwala mu radio endala asobola okukola ensobi nayogera biri gye yava bye biri ku plate bye biri kuki ku plate aba yabisetinga dda bwati bano soko okutuuzawo n'oyimba biyimbe bino ebipya plate eddemu esetinge ekitali ekyo emikisa gy'okuleeta biri bifena giba mingi nnyo kubanga plate eba erina ekyo ate oba ku speed kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza omukyala yenna lwaba ava mu bufumbo obukadde ng'agenda mu bupya alina period yalina okusooka okutuula asooka afune period zeezo zinaaze system basiimulemu obufu bweri omwami oli gy'abadde abeeranga abe nga yeetegekera ate okugenda n'omwami omupya naam